Baby Spice ajala namukwaya ennaku zino asuza Rema nga atunudde Rema namakulu ennaku zino asula nga atunudde lwa Spice jana kuba nti atuuka ku bintu eby'ettabu ebintu by'enjawulo deal zonna Spice azitutte mpola mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Namarich Bweya Maksudi Junior webale kuba nti otambula naffe blood webale kuba nti osubscribing webale kuba nti otwagala webale kuba nti ombeereramu 24/7 blood nkwagala nnyo nkwagala nnyo webale kuba nti otambula naffe omukutu guli gumu Uganda Mukamoli bampita Ntambi Kimsona Marich Boya Maxode Junior babebi mwenna gye muli mbatumiddeko mwenna mwebale kuba nti mumpagira mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mufuuka bannakazadde b'eggwanga mwebale kuba nti mulabirira bwana mwebale kuba nti mugwa mu mukwano abali mu mukwano ate nawe atanaba kugwa mu mukwano kugamba kaseera obeere nti ofunayo omusajja omu oba omukyala omu omwagale ebitagambika mukwata sente zo zonna ozimumalireko yalimanya kyali kuwa ne mukama jagamba yes yadde oyo omwana bamusulawo yali ayagala mwana amone nkugambye omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamoli bampita Ntambi Kimso Namarich Bweya Maksudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala tukwagala tukube yes tukwagala buli kaseera genda ku Facebook liking page yaffe bagiyita Uganda Mukamoli gendayo giliking genda ku Facebook nkozesa Ntambi Kimso ngattako kulo nkugambye genda ku Facebook liking page yaffe bagiyita Uganda Mukamoli straight away genda ku Facebook nkozesa Ntambi Kimso nonyako Snapchat Jimso 2 genda nonyeko genda ku TikTok nkozesa Jimso 16 dayo genda ku Instagram nkozesa Ntambi Kimso 5 genda wali ku TikTok nkozesa Jimso 16 kugata ne Twitter nkozesa Jimso 16 kugambye bampita Musoga Ntambi Kimso Namarich Bweya Maksudi Junior batumiddeko mwenna batali bange mbagala nnyo mwebale kuba nti mumbeerera mwebale kuba nti munjagala mwebale kuba nti mutambula naffe tubagala nnyo Team Spice mugamba mutye bubyebe Spice Gadgets mwenna batumiddeko bambi Team Rema namakula byebe Rema batumiddeko nnyo mpola mpola mwebale kuba nti mubeera Team Juliana Kanyomozi batumiddeko Team Erina Mubiru Morel batumiddeko mpola mpola Team Shibaholic Team Shiba Kalungi Bashibaholic mwenna gye muli batumiddeko Team Nina Rosebuds mwenna batumiddeko namwe Team Daddy Andre kugambye mukutu guli gumu Uganda Mukamoli bampita Ntambi Kimso mwebale kuba nti mutwagala mpola mpola katutandikire tusimbule kikaseera okuba nti tugenda mu maaso Rema n'amakula ebiseera gye buvuddeko emabega y'omu ku bakyala badde bakyasinza okuba nti bafuna deals ez'enjawulo naye ng'ate bukyanga ava wamusuuza deals zegenda zesiba mpola mpola Rema yafuna deals ensava yafuna deal y'amatemanyikiddwa nga Jessa yafuna deal za Itel yafunako deal ya 100 phones mpola mpola naye nga kati wetwogerera diru ezisinga zagenda okujjako kati yasigaza diru esava ey'amata agamanyikiddwa nga Jessa ennaku zino Rema takyafuna emirimu bagitwala ka Spice kagikukumba mpola mpola bwetwogerera Rema atandise okuba nti akankana empala yatandise okuba nti akankana emimwa wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice yana takobye kuba nti aweza bakyala bano mu Justice Mondongo wabula ate ne diru n'emirimu gyonna omukyalo nakenda ng'agitwala mpola mpola wetwogerera Spice yafunye diru endala yabadde yes wetwogerera Spice yana yafunye diru endala emanyikiddwa nga cheapest cash ngeno yes telecom companies zikoze okuba nti zisendinga ssente ku lukala lwa Africa eringa World Remit we mukiraba mpola mpola nkiddamu mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice yana yazemu nakwata diru endala nga yasayiniza oba yalunize contract yabwe n'abakipa kashi bali balowooza nti obali yali mukyalo ono tasobola kuba nti abikola byonna Spice bambi abikoze Spice bwetwogerera akutte emirimu gya Rema n'amakula gyonna yakasayininga diru ya kampani emu ey'amata emanyikiddwa nga Lato Milk mpola mpola yakaba nti egisayininga mpola mpola
yafuuka brand ambassador wa Luparelia company za stiru zonna n'omukyala ye brand ambassador yafunawo simu emanyikiddwa nga Itel Techno alinawo diri yesimawo gyeyafuna empolampola yes yatunda ennaku zinatenga at the same time yafuna mudiri mu Africa bamuyita Spice Diana ennaku zino y'omu ku bakyala bakyasinze okuba nti bazikola y'omu ku bakyala balina kasente boolesa sente n'ogamba nti oba oliawo mpolampola tetumanyi kyatukako Rema naye ng'ate omukyala ono aleka Rema n'amakula nga yena twabitegeera twogera Spice Diana y'omu ku bakyala y'omukyala annamba emu mu music industry ya Uganda kikiriza oba kigaana n'omukyala wa Tabo nkambye wetwogera kikiriza oba kigaane n'omukyala wa Tabo nnyo mukyala akoze ebintu ebyenjawulo ku myaka emitono ennyo Rema bye yali akola tujjukira nti Rema oba oliawo yali first priority mu music industry ya Uganda y'omu ku bakyala abaali basinga okuba nti baagalwa mu music industry ya Uganda company zaali zeetana nnyo Rema n'okuba nti oba oliawo mpolampola zimukozesa naye ng'ate yatandika okuba nti akyuka basinga bagamba nti oba oliawo Rema mpisa zigenda nga zaamubulako mpolampola oba yakikuba nnyo oba kasente ke yaweza akanji oba yes omusajja gwe yafuna yagenda mu maaso n'okuba nti amugula naye ng'ate okuva Rema yatandika okuba nti afuna musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Musa Semunye ebintu byagera ne bitandika okuba nti bimugotanako mpolampola abantu batandika okuba nti bamugoba mirimu mingi gyatandika okuba nti kimuyitako ennaku zino emirimu gyonna bagiyise eri bagiyite eno bagiyise eri nti olaba Spice buli kimu agenda mu maaso n'okuba nti akiteeka MTN Momo promotions omwana azikuba bw'otunuulira online concerts omwana azikuba mpolampola nti Rema ojja kwesanga nti mu karantini muno tomulabyeko ku online concert awe bamajja kukuba emikono naye ate kikulaga nti omuyimbi owakabi abeera ne gye bayita corporate endorsements oba corporate gigs mpolampola bwe twogerera Spice Diana asemulula akola ebiruma abayaye nti kati sawa zino ye brand ambassador wa Chipa Cash ngeno yes company etambuza sente ku lukala lwa Africa osobola okubeera Nigeria no sindika sente mu Uganda osobola okubeera South Africa no sindika sente live ku simu yo mu Kampala Uganda Rwanda Kenya Tanzania Burundi Togo yonna yona osobola okuba nti osindika sente Spice aliko yafuse brand ambassador era nga y'omu ku bayimbi ba East Africa bafunye no deal kikulaga nti Spice omupiira gwagoba munene kikulaga nti Spice deal jaliko nene kikulaga nti Spice she's becoming a big problem in music industry ya Uganda gwotunulira Spice nti Spice omukyalo nekisoka why Spice Diana what Spice abikola Spice ali flexible Spice mukyala alina empisa Spice mukyala mugonvu Spice mukyala mukakamu era bannange okwe Spice oyo mulaba y'omu ku bawala abali real y'omu ku bawala abali humble yes alina witness ze ng'omukyala naye ate omukyala ono aliwa ddala era ngenda kugamba manager Roger nti weebale bambi kufuna Spice oyo azze abeereramu abantu ab'enjawulo waliwo n'abaana bazayambako mpolampola ng'abakola mu charity waliwo kyali ali e London yeyo yavaayo ne bakwatagana ne Spice ne batandika okuba nti yes bakola ebintu ebyenjawulo Spice yalina ne project yatandika mu ssomero stay in school with your talent abaana baali bagezaako okuba nti dropping out from school Spice n'atandika campaign yo nga tewali amwadde yadde nusu 10 kwaliko ba gym promoter kwogata ne MC Pasi ebiseera ebyo yes that was 2016 17 18 Spice yali ali mu ssomero ng'abuulira abaana mpolampola she was already a star naye ng'ate yes oba suubira nti oba liawo ebintu byali tabifuna musa naye yasobola okuba nti yefiiriza n'atandika okuba nti ayamba eggwanga bayimbi bangi ekintu baba takifuna mu physically baba takifuna mu financially tabi participating mu buli omu ayagala kiwedde naye Spice bambi omukyalo nagezeza okuba nti ateekawo enjawulo wanono kyamusobozesa okuba nti emirimu gyonna gyafunye egy'abakyalibe emirimu gyonna bakyalibe gye baali bafunye gyonna Spice ennaku zino azikwata ennaku zino yagikwata naba nti agitambuza era nga Spice ennaku zino asuza barema bashiba balidyekizimu n'abasigaddewo bonna abasuza ku mukeeka nti emirimu gyabwe gyonna yagitwala endorsements mu karantini yakafuna 8 ate ng'akyafuna nendala bamuyita Spice Diana ajala namukwaya akabebe yes ndi mumu
Mudu omusheshe yes ni mwebirungo Spice omwaka guno gugo biebe Spice nkutumiddeko yonna Jolly manager Roger naturally nga bamuyita Sunday Music nawe nkutumiddeko Fresh Naila nawe nkutumiddeko yes your team ya Spice ekola yes source management yes manager Roger kutumiddeko Spice Dana nawe nkutumiddeko ngenda kutumiddako Fresh Naila Sunday Music nkutumiddeko mwenna team Spice ne Spice gadgets mwenna matumiddeko kugatane team Musuza bampita ntambi Jimson na Rich Boy Max Sudi Junior wero kwanjo tamula na favorite kwanjo twagala wero kwanjo subscribe wero kwanjo tamula na fe ebiseera byonna kugambye omukutu guli gumu Uganda mu Kamoli tewali atusobola waneno twasala okuba ntukibamba mpola mpola till next time bye bye for now.